Mungu agenza okubujjako eddiba ng'abatuuze b'e Iran batemya bukofu olw'ebikompolo ebadde bibwatuka okukira ku sabasaba z'Aba7 okubona eggwanga lyonna. Kino kiddiridde amagye g'eggwanga li Amerika okuyima ewala ddala nga gakolagana n'abanywanyi aba Isirayiri baludde ebbanga nga bateetera okutandika okumamirira ebikompola ku ggwanga lino naddala enfa ezisuubira okutereka oba okukolerwamu ebyokulwanyisa bya nyukiriya. Nga n'omukka gukyanyuuka kun'abantu okulaajana, omukulembeze w'eggwanga li Amerika Donald Trump asinzidde mu ggwanga li Amerika ku West Palm Beach wakati mu kwewa n'okutagambika n'ategeeza nti olutalo luvudde ku nnyanjula kati lutandise banagenda okujjengala ku Iran nga bajjeera na lweyo. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Mu kunnyonnyola, Trump agambye nti amaze ebbanga nga yeegayirira eggwanga li Iran okukomya okukola bbomu eza nyukiriya wakiri ekola emmundu ezikuba ewala kyokka nga yo eyongera kwewulira sajja kale nkano ke kaseera bakakase nti akusinga akukubya ne gw'olina. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Ono agambye nti ekikoleddwa kakenda bukerenda ku nteekateeka ennene Amerika gy'erina eri eggwanga lino nga yakubakuba okutuusa nga balaajanye. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. Nga tannava n'awayogeredde, Ssaabaminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu n'ayita ku mukutu gwa X n'ategeeza ensi nti ye ne Amerika bagassa amaanyi n'obwongo era nga bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakalimputtu abatannamye ku ggwanga li Iran balya mu kamu bwangu ddala. Nga bakyewaana ne minisita wa Iran akola ku nsonga z'amawanga amalala avudde n'alabula bonna abategese okusaanyawo Iran ndi kikafuuwe ate n'akunga bannansi bonna okusitukiramu banganga omulabe. Bino oyinza okugamba nti bisoose kulabika nga byakwekyo ekyo kuno okwa bulijjo kyokka wayise embale nekyongera okwedomola ebikompola byongedde okwefuga obwengula bwa Iran tebikomye kusaanyawo makolero ga byakulwanyisa gokka wabula bituuse ne mu maka ga Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader wa Iran mu kibuga Tehran. Mu kaseera kano sikulime nti manyi omukuuna gye yeekukumye so nga n'akakasa nti amanye embeera gy'alimu aba akikoze mu ngeri ya kuteebereza. Ng'oggyeko ono ebikompola bituuse ne mu maka ga Mohammad Ahmadinejad eyaliko omukulembeze wa Iran mu kibuga Nemak. Mu kaseera kano embeera ya buleegane nnyo okukira ku bbwa ly'omukyenyi ennyonyi zonna ezibadde ziyita okumpi ne Iran zisazizzamu embuuka zaazo si kulwa nga zikubwa ebikompola mu kaseera kano ebikwatidde mu bwengula bwa Iran. Kyokka newankubadde amawanga mangi naddala ag'obusiraamu kuno bakulabye ng'okujooga ko n'okuvutyanka eggwanga eryetongodde yo mu Amerika wandigamba nti abaayo bakuba gudiigudde era nga bawagidde Trump n'ebikolwa bye. Lindsey Graham, seneta wa South Carolina, agambye nti ekikwekweto kye baludde ebbanga nga balinda kituukiridde. Emu ku bifo ebikoleddwako obulabe kuliko University Street, Jamahuri mu kibuga Tehran, Sayed Kandan nga kw'ogasse n'ebirala. Newankubadde Trump yagambye nti bagenze kunafuya Iran, tukitegedde nti waliwo ebikompola ebiwabye ne likuba essomero ly'abaana abawala mu kibuga Minabu okakkana 40 bafiiriddewo. Kyokka newankubadde obudde Iran bagikuba nga yeezinze bugongolo bw'ewulidde enkuba ekkakkanye nayo nejjayo emizinga gyayo egikuba ewala etandika okugiwandagaza buli bwemanyi nti Isirayiri oba Amerika balinawo ebitebe ng'owamma ne beesega. Abali okumpi bagamba nti bawulidde okubwatuka kw'amaanyi ddala ku bitebe bya Amerika ne Isirayiri mu mawanga gamba nga Qatar, United Arab Emirates, Bahrain nga kw'ogasse n'ewalala. Mu Qatar ebikompola bya Iran bikubye enkambi z'amagye ga Amerika okuli ekisawe ky'ennyonyi z'amagye. Mu Bahrain basaanyizaawo enkambi y'amagye ga Amerika ebadde esinzira mu ggwanga eryo so nga ate mu UAE tukitegedde nti omuntu omu yafiiriddewo. Amagye g'eggwanga lino bwe gagezezzaako okukwata ekikompola ky'amagye ga Iran ekibadde kisindikiddwa okukuba ekitebe ky'eggwanga li Amerika. Okujjako nga Amerika ekakkanyiza obusungu oba Iran okuwanika nga bukyali abataaliwo mu ssematalo owookubiri mwandibanga musemberedde okufuna ebyokunyumya anti amawanga mangi gayinza okwegatta mu lutalo luno olw'obukuku obuzze bulanda ekiyinza okuviirako olutalo luno okufuuka nnamulanda okukira ku mabeere g'embwa.